Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH Mukasa eranga nkwanirizaako eyakategatako akadde kano ku extra digest mugoba nsonga tusinziira Kampala mu ggwanga Uganda ne tulyoka tubuna ensi yonna nga tutunuulira ensonga ezikola amawulire n'abakola amawulire nga kwotadde okuyiga n'okumanya mu biti ebyenjawulo. Olunaku olwaleero nga bwe nabagamba nti tujja kunoonya ku Hajjat Kulthum, twebaza Allah nti tusobodde okuba nga tumufuna olunaku olwaleero era nga yonna gy'osinziira okuba nga otulaba nkutegeeza nti she's here to answer all the unanswered questions era nga bwe tunaaviira wano we shall leave no stone unturned. So twegateko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nga tunuulira ensonga nnyingi nnyo ze weetaaga okumanya. Ali wano okutereeza n'okulimbulula abantu ebweru eyo ebimwogerwako. So ajja kubaddamu ebibuuzo byaffe byonna. Tiimu yonna of course weri okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Wabula nga tetunnagenda wala, muŋŋanye nsooke nsabe Hajjat atolere ku salaamu ku batulaba era ababuuzeeko tutandikira awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba essaawa zino eno. Kansubire nti muli bulungi. Muli mutya? Tuli bulungi ssebo. Mugyebaleko? Kale ssebo, namwe mugyebaleke. Emirimu gigamba ki? Alhamdulillah. Ate omuto? Omuto naye gyali mulungi asoma. That is very good. Olwaleero twasembayo kwogera naawe kwali ku ssimu, omukadde twali naye physically, then gwe twakufuna ku ssimu. Ku mbeera eriwo egenda mu maaso mu mawulire. Ebiseera ebisinga Omuganda agamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Y'ensonga lwaki twasazeewo tukunoonye kubiri mu kugenda mu maaso mu mawulire, ku social media n'ebikwogerwako. So ne tusalawo tukufune tusobole okuba nga tunyumyamuko naawe. Abantu beewulirireko from the horse's mouth, ajajinga okusinziira ku kyaba akuwulidde ovaamu n'oyo buli omu atwale kyaba ayagadde. Kwe kusalawo tukufuna olunaku olwaleero naye nga tetunnagenda wala. Abantu abasinga kyemmanyi mu ggwanga Uganda n'abatulaba olwaleero bunaayira tokolebwangako interview kumanya gyenvuddewo gwani, because obadde mukyala living obulamu bwo privately, toli mututumufu kiryawo, oli mututumufu toli mututumufu, toli nti oli socialite, toli nti oli mu mataala. So tujja kutandika ne point abantu baagala kumanya Hajjat Kulthum yani ebikukwatako, ozaalwawa, oli muwala waani, wasomera wa, wasoma ki? Mpozi IBRAH webale kunnoonya. Amina. Nga wogambye nze siri nnyo muntu w'amawulire TV, era bangi bannoonyezza naye tebasobodde kunfuna. Naye walemeddeko. Njagala abantu bategere ekituufu ebweru. Naye nga nali saagala nze kujja mu mawulire, nali nsazeewo nsirike paka we binaggwa. Naye wankonvinsinze. Ne ngamba kale kandabikireko kumpewo. Amina. Amannya gange nze Hajjat Kulthum Muzaata. Banzaala bajjajja bange bali luweero eyo. Owomugenzi Bakale Mukasa, ndi mukyala Muganda n'eddirange ye. Ndi mukyala muzadde, Allah yampa omwana wange omw'omulenzi gwabadde akyampadde. Ndi mukyala musomesa, nasomera Kawempe Muslim Senior Secondary School. Okay, nasomera ku Amdat for my primary. Nasomera Kawempe Muslim Senior Secondary School mu O level. Nasomera ku Mbogo Mixed for HSC. Nasomera Makerere University throughout from my first degree paka ku degree yange eyokusatu. Because nasomera ku ne ku LDC, nasomako ku mateeka. Mbadde mukyala mufumbo emyaka 22 nabuyingira manguko naye alhamdulillah Allah ye watu yali ageze ko nzingo omusiramu kakasa nti obulamu bwaffe Allah yabuteekateeka.
So I went to Empangala. Okay. Yeah, mbadde mpangalira kawempaawo. Oyogedde ku kintu ky'okusoma amateeka. Okyagasoma wagamala wagayimirizaamu? Nagamaliriza nasoma certificate ya administrative law. Wemba maze masters yange nga nindako okudefendinga. Awo nagenda nensomako ku mateeka Sheikh nangamba wetaka okumanyako ku mateeka g'ensi eno genda osomeko. Ningenda nensomako ningamaliriza ndoza ka certificate ya kamyezi nga 3. N'okamala era n'okafuna. Bulungi era nenkafuna. That is very good. Okusoma kuno okuyitiridde obadde weetegekera ki? Kubanga abantu ebiseera ebisinga ffe we tuba tusoma oba abamu bwe baba basoma ebweru eyo omuntu olufuna ey'omukaaga ngamba senior n'agenda ku kasozi oba emakerero wonna n'afunayo degree oba diploma ng'agamba nze maliriza naye degree ezo nga nnyingi nnyo badde osoma nga ayina kyeweekengera mu maaso eyo bitabo nga bingi. Nedda munnange mbadde sina kyenneekengera nendooza Allah obulamu bwattu yabuteekateeka kubanga omwami wange abadde ayagala nnyo nsome nnyo actually ng'agamba nti kati nga wamaze wano genda kweno step nga ndaba nina amagezi nsobola okubisoma naye nange ate ne mu inspiring yaddeyo n'asoma baye yali yamaliza sharia that side nobwejjukira nti yaddeyo n'asoma O level n'asoma HS n'agendako ne ku IUIU awo n'ayingira mu mateeka naye olwokuba nti yabanga bize nnyo mu ddaawa n'obuvunaanyizibwa obulala n'atasobola kumalako naye yayagalanga nnyo ekintu ekiyitibwa education era abantu baweeredde bangi aweeredde abaana basukka ndowooza ne mu 5. Wow, that is very good. Kisobola nti nsobodde okusoma ebintu ebingi weebiti omuntu gwe mbadde nga naye nga treasuring nnyo education. Ebiseera ebisinga okusoma bwe kutyo kutwala obudde okwewala okugwa okwewala okuddamu n'okwagala okuyitira mu marks oba grades ennungi. Okusoma okwo okubadde okuyitirivu bwe kutyo obadde okubalansinga otya n'obufumbo nga kwotadde n'emirimu because oli mukyala mufumbo ate olina okukola olina ofiisi zo n'emirimu gy'oweereza ensi yo ate oteekeko n'okuba nti omwana oteekeko ate ebitabo so it has been a big load. Omuntu yeebuze out there load eyo badde osobola otya okugiwanirira? I think ndooza ndi mukyala wanjawulo cause badde nsobola obikwasaganya badde mbikwasaganya Sheikh nemwa bulungi obudde ate era n'ensoma ate n'omulimu n'enkola Allah ndooza badde akinkolera bukolezi cause badde excelinga buli wamu nga obufumbo wange excel ku mulimu wa excel. That's very good. Nene waka kugamba Allah badde akinkolera nga nange simya ate n'empita n'esidda mu bibiina toyina tewafuna mu retake wadde nemu nze newunyanga n'abaana bato abafuna retakes kubanga ate nze omukyala yasoma nga nina obuvunanyizibwa saagifunako nasomanga mu time. Era after 3 years I went for masters nemmala mu time nengena PhD nga mmala mu time. Extradigestshow mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange wano wotulabira tuline Hajjati Kuruthum Muzaata. She's a mother, she's a businesswoman atenga azze wano tuwayemuko naye at the end of the day okusobola okumanya ekituufu kyeki n'okumanya obulamu bwe nga omuntu because erinnya lye ddene ate holding some office mu ggwanga Uganda in a certain organization of course mu ggwanga Uganda. So ntusalawo tunulire ensonga nyingi. We are looking at a variety of issues. Oyinza okubeera eyo nga gw'olina specifically ekyoyagala okuwulira naye zino interviews tuleeta abantu ne boogera ebintu bibeera bingi tetukola kantu katini dakika emu gweokusobola okufuna akootambuzaako obeere kwako weerereje. So tutunulira ebintu bingi nnyo because waliwo abagala okumanya obulamu bwe aba-inspiring waliwo abagala okumanya bingi nnyo nebigwa mu kkowe eryo. Awo wenyini ku byenjigiriza omukyala afumbiddwa omuyivu omumanyi mu byeddiini omugenzi Sheikh Muzaata. Abantu baali beebuuza ebweru eyo baaligambye nti Hajjati yafunako time egenda okusoma obusiraamu okusoma bino ebintu because okusomako kwonna kwa luzungu okwaleetebwa abaminsani naye omuntu yaleebuuza n'agamba nti okusoma kuno okweddiini wakugenda kyenkana ki wakoma mu P1 P2 because okusoma kweddiini kuno mpulira abantu eyo nti bw'olaba n'oyasoma n'akoma mu P1 mu lusiraamu omuwanga ekitiibwa than okuweewa P1 ow'oluzungu.
So oluzungu olusiraamu luno sorry obusiraamu buno wabukoma paka kyakumeka because I suspect nga mu P2P one wa no wabate watuukirayo ddala nedda nabusomera ddala lwakuba nti kati kyombuuza kya mirundi ebiri obusiraamu buno bulimu kye tuyita Islam ne tubamu ne theology kati nenga bifaanaganamuko somehow though mu Islamic theology expandingako more than just Islam. Okay. Kati nga tukyali bato nga ogambye ndalinga mu secular schools taata waffe yatwalangako ku bbiraali awo ebwayise mu bawali muwali nga Sheikh Musa nga tusomesangako eddiini naye ate Islam namusomera ddala throughout mu primary mwonna nasoma Islam then ne O level ne HSC ne ku university na Islam zizimu ku subjects zange zenakola yani mwe nafumbirwa Sheikh yendeeteranga abawalimu awaka waliwo omukyala Sheikh. That's very good. Yansomesa okusoma Quran, yasomesanga hadith ezo natwanga bu stories bannabbi abenjawulo. Gane Sheikh Neti yasanga mukono okubanga ne yakola obuvunaanyizibwa kunnyongerako ku knowledge gye nalina. Ate nange baddenga mukyala mu malirivu nti nga ku buli nsonga ebezze essaawa eyo. I endeavor to excel. That's very good. Extradigestshow mugoba nsonga sijja kulonza munganye nkube ku bulango omuve sente ezitubeezaawo though at times bubanyiiza so ne twebuuza how shall we survive. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Alwada Mall obuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Kulikayo mu kuwummulamu kooko nga tukola ku bulango bwa bakama baffe tusobole okubeerawo n'enkeera mutusange nga tukyali mu mayengo muno nga tuweereza era musobole okuba nga munyumirwa bye tukola. Tuli omugenyi waffe olunaku olwaleero ye maama waffe omulungi Hajati Kurthum Nabunya Muzaata era nga tutunulira ensonga mpitirivu nnyo. Hajati abatwa bano baali agadde okumanya Sheikh omugenzi kati RIP omusisinkana otya omusangawa. Let us first look at that very specific day. Because kati out there nze nange omuntu asobola okumbuuza IBRAH mukyala wa musingo there is that specific day. IBRAH utandika otya ku TV there is that specific day omuntu case in point najja kumpewo nitandika okukola. So abantu bano bagala kumanya that specific day because story nene nnyo kukusinkanako ne Sheikh. Buli omu alina version ye, buli omu alina ye, buli omu ye. So from the horse's mouth Sheikh omusinkana otya akusangawa sawa zaali mmeka olunaku oyinza obutalujjukira ne obudde oyinza okumanya nti oba bwali bwakiddedde musana njuba yali egolooba yali evaayo buvi mambya yali esaze mambya bwe tutyo tulabe. Sheikh namusinkana ku ssomero
twalinayo eddwa yalinga atera okujja okusomanga eddwa ku ssomero the livers doors ezibategeka mu masomero so wetuba tumaze kati nze nalinga mulaba of course Sheikh buli omu amulaba because yali mwami mututumufu yali mwami mututumufu kati ate ne waddadi waffe era gye twakulira tuli ba neighbors nga nalinga mulaba naye nga era omuntu gwotya tetwalina mboozi ng'omuntu omukulu ekityo nga mulaba kati wajja ku ssomero it was closer cause twali mu dduwa we yamala okusoma edduwa utamala okusomera edduwa then yali bweru mu school compound nga tumubuuzaako abaana nga bamubuuzaako kati ne mubuuzaako nange nali amangest abaana bamubuuzaako n'okumwebaza ebigambo ebirungi yalinga atusibirira entanda ebigambo ebirungi entanda yali y'abalugusi y'amenvu nga baatubuulira neeyisa muva nga future ng'abuulirira bambi so ngendayo okumwebaza ebigambo ebirungi n'okumubuuzaako kati nambuuza nti amanya go gwanyi namwe amanya gange nze nabunya Kulthum nambuuza bakuzaalawa ne mugamba banzaleyo Luweero bajjajja bange be bano nangamba anjagala taata we yaani ne mugamba taata wange mwami Ismail Sebunya nambuuza abeerawa nti ebwayise nangamba yeno height kuba dadi wange yali muwanvu ne mama wange naye yangamba nti yeno height nekikomaawo nampayawo ku ssente nagamba kati ng'omwana w'ekisulo zaali mmeka zaali omutwalo gumu nagamba ogulayo ekindazi konze thank you so much kindazi ky'omutwalo kati byali bikomyawo kati tugenda okumala ebibuuzo tuddayo ewaka ngenda okudda ewaka nga yali asinkanye one of my aunties because ye yali amanya abantu bangi nga omusiraamu wenamuwulira daddi wange bumanya my family nagenda to one of my aunties namugamba muwala ogwensanze Kampe Muslim Senior Secondary School manyage bwe gati nenjagala kumuwasa mbusenga nasuka namugamba mune baba nga ayagala nnyo omwana we anamukuwa omwana oyo nga muto biki namugamba Allah nga waali buli kimu kisoboka tujja kugezaako tetuyinza gaana bugaanyi so kati ngenda okudda omuvaka nga anti wange ampita nga ngamba ovaka ya senior 4 nga tumaze ebibuuzo nagamba nti kakati waliwo omwami ayagala okuwasa konzi yesenga nze lwaki nga munfumbiza nagamba waali yatutuukidde nga ayagala kuwasa ne mubuuza mwami kyoyo kati nambuuza nti gwe oyagala okufumbirwa konzi saagala kufumbirwa nze njagala kusoma nangamba nti kale kankuuli omwami ayagala okuwasa nangamba nti Sheikh Muzaata nemugamba how kubanga ndali sikirowoozangako ate even when we met teyangamba nti njagala kuwasa nangamba ne Sheikh Muzaata ayagala kuwasa nemugamba nesooka nenkyekanga nemugamba ate nga mpasa atya kati anyway natuukira my dad my mom netukkiriziganya when we got married twakolera ddala embaga yennyini okwanjula kwali wano mbatata bange abato Bugerere eyo embaga yange yali mu Corin Hotel nenyingira obufumbo. That is very good. Awe nyini njagala tutunuulire tewafuna muko hesitation yonna in thinking nti lwaki omusajja ono basajja bonna tewafuna muko nkenyera yonna mu mutima gwo? Nasooka kugamba nali sikirowoozangako nti ngenda kufumbirwa because I was a young girl nga that period as a teenager bolowooza bintu byakusoma ate nali nze sikyakalangako era Sheikh yampasa nga ndi mwana muto ddala nga ndi virgin saakirowoozaako nti nali ngenda kufumbirwa oba nali ngenda funa boyfriend twagalane nasookera kyekanga but my family prepared me for it. Wow, that's very good. Ne bambuulirira ne banteekateeka oba oliawo kyova olaba nti nsobodde okuuma obufumbo bwange kubanga babuteekateekera ddala okuva ewaka. Yes. Awo nyine njagala tutunuulire mu bulamu eno fe abamu bwe tulivinga waliwo kye bayita date. Mwagendako ku kadeeti. Abaana baagala deeti
nze mchala yulisera wangamba tugende demo nkwane muko wallahi to be honest sijuka twagenda ko ku date that time nenga Sheikh yajjanga ewaka nandabako nga waliwo relatives cause obusiramu we bugamba kyo mwana nga tunako mwasa mchala wo ojjanga waliwo omuntu nomulabako ne dates zo tubadde nazo nyingi after marriage tubadde nga any time yaffe nenga that time tetuwa datinga mikwano jo the close friends the best friends be wali nabo classmates mutula ku desk emu bwebera dormitory musharinga deka what was their reaction era amawuli agani agabagamba oh my god actually simanyi yabagamba ne they got to know kubengeri Sheikh yali frequenting ewaka ebigambo byatambula nti Sheikh agenda kwa samuwala wa mwami Ismando za nebitambula webiti mpazi chenyiza chembadi na bidemo kugamba nti dadi waffe yatukumira nnyo awaka cause gamba nti Sheikh erije bamuzala naffe je bali batuzaala kati Sheikh wagamba ko ba sisters be nti genda kwa samuwala wa Isma mamuza Isma ina abaana bali tebatulabanga ko anti tetwalina kikomera ninga twaberanga mu nyumba omwo twalina mwanyina fomu yafulumanga ewaka kukima amazzi kola genda maduuka nifa abawala twabanga inside the house nabagamba I know muwala kale mutoto to naye nga nze omutima gwange gumwagadde era ngendayo banda for the first time ninga wa neighbors udavanga waka dajo kengalete motoka mu compound na tutwala ku somero from school inside the house nga takukiza kufuluma nga mubere omwo the whole holiday paka ku somero wetu twawangala waliwo embeera ya edda n'ennaku zino bikyaliwa waliwo abaana bazaliddwa mu ddiini y'obusiraamu basiraamu maama ne taata naye nga waliwo ebimu ku byawandiikibwa mu ddiini y'obusiraamu nga babiwakanya ng'abakyala abana abantu waliwo abaana generation eno abaana abawala omugamba nti nina omukyala naawe nkwagala emisinde gyadduka tatunula mabega gwe tewafunawo konkenyera yonna egamba nti ngenda kubeera mukyala namba 2 oba nze mukyala namba 1 oba bwe tunaatuuka eyo shari yekkiriza shehe ofuna abakyala bana nanyongerako omulala tewafunawo konkenyera eyo yonna kati ze Sheikh wantuukirira yangamba yitayina mukyala yangamba yayinako omukyala ne teba kugamba Allah yakkiriza babere bonna balina differences zaabwe era nze ngenda okumufumbira saasanga wo mukyala natere ekyokungattako kugamba sakitunulira saawe kuba ne mama wange yayite yafumba yekka yayina twalina mama waffe omulala sakirowooza nnyo ate era newekyandize tiyandibadde a big issue to me ng'omukyala akulidde maka amasiraamu tukula tukimanyi nti kisobola okuhapeninga Okay, extradigest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Hajjati Kuruthum Nabunya Muzaata. Hajjati nga tuvule njala tutunulire obufumbo bwonna buli omu alina olugero mu bufumbo bwe oba relationship. Banji tebali mu bufumbo butongole naye nga bali mu bufumbo. Banji bali mu relationships ngera bo bawangalira mwe bazalidde abaana naye nga it is not official. So abantu abatala njala basigire ku kifaananyi obufumbo bwo ne sheibwa ali butya kyatambula kitya embeera yali etya tutunulire the ups and downs because obufumbo bwonna oba ensisinkano yonna ey'abantu oba enkolagana y'abantu ebaamu okukkaanya n'obutakkaanya ebiseera ebisinga so tewabeerawo mbeera nti yakutambula mu seetu nti temuli kasozi nakukkirira so kyali kitya IBRAH nga wokyogedde nti obufumbo bwonna bubaamu ups and downs. No, I don't think bufumbo bwokka. Any relationship, no, even at work, oba never family members. Musobola okubeerawo muganda we n'akunyizaamu. Ne mutereera. Naye nyinza okugamba twabangako n'obutakkaanya but our marriage was so beautiful. Abaali bamanyi Kulthum ne Muzaata. So I'm making it strong. At least bakimanyi nti twalina a very beautiful marriage. Twalina omukwano mungi nnyo despite the ups and downs. Ate nga wegambye nti obufumbo bwange bwali buteeketeeke okuva ewaka. Basenga bambuulirira, mama yambuulirira,
my big sisters engeri gy'okwatamu ensonga nti oba ofunyemu obutakkanya bubawe buti nibalamba nga actually bambuulire namu bakwano bange abakyala bakulu nga bakugamba nti waliwo omukyala omu ali awo tumuyita sukali sugar Hajati Sarah yangamba nti obufumbo bubanga nnyanja nti eteeka nti yangamba mbu ku makya esookuba nga eteredde omukaaga ate neefuukuka ate ku 12 n'eterera bwe kityo so bubawe butyo naye nga twalina obufubo bulungi. To that moment where you would think or you thought n'ogamba nti I can't handle it anymore wazzeewo obutakkanya no and you want to think otherwise to quit the marriage, was there any moment? Wabangawo moments ze nanyiiganga sijja kulimba wabangawo otutakkanyanga naye byatereranga saagala nnyo anti nze bambuulira nti ebyemmaka tebikola ki tebitotolwa kati saagala nkugambe nti waliwo weyankola bwenti nempulira nga ekyo kimpitiriddeko nezabangawo naye zaggwangawo era buli mufumbo ali eyo akimanyi nti ekitwala obufumbo oluvannyuma lwa Allah oba Katonda bugumiikiriza olina okugumiikiriza munno and years flow in and out. Awo wenyini njagala tutunuulire waliwo embeera ya saturating oba ebadde saturating of late till today tuwotusangidde olwo era njagala tugijjirewo mu mbeera y'obufumbo the ups and downs. It is alleged oba there is a rumor nti wagenda ekibuli along the way ng'obufumbo butambula n'oteekayo empapula ezisaba okwawukana mu luzungu kye bayita divorce nti wafiringa divorce ekibuli. Nga wenkugambye era naye nga woŋŋambye nti mubeera mu those moments kati sijja kubulya what exactly happened naye kati munno womulaga nti munnange kino kinyiga nakugamba oba olaba nkuyisa bubi genda osabe divorce namenyekamu nengenda ekibuli nenebuza nasanga Sheikh Kibaate kozi yakulira ensonga z'abafumbo nemwebuuzaako divorce bagifuna batya nantekinga through emitendera gye bagifunamu kuba nze nali sigisabangako kakati ate waali gisabidde wanga bwe bufumbo bwobusoose kituufu kati naŋŋamba nti neesooka owandiike yalina empapula mu rim zaali ruled naŋŋamba njagala ompandiikira akapapula oteekako intention n'ensonga zo lwaki oyagala okusaba divorce omwami tumukubire kugamba one of the procedures yaŋŋamba nti omwami tumala ne tumukubira ne tubatuuza because Islam gives room for reconciliation. So musoka mu mediation. Musoka mediation bigaana then mufuna plan B. Kati we yampa akapapula ako ne muwandiikira what I wanted ne samuteeramu nsonga ninkamuddiza nambuuza nti lwaki tonteredde mu nsonga ne mugamba Sheikh ononsonyiwa ebintu by'omumaka tebitotula nze siri ready kwambula mwami wange nzize gy'oli naye omwami wange mwagala ne mubuulira the background nti munnange yaŋŋamba bw'ati ne bw'ati naŋŋamba kale kati mba twakafuluma nkubira essimu naŋŋamba omwami ngenda kwogera naye kanapapula tekakola njagala you go type a letter nambula engeri gye bagiwandiikamu naŋŋamba ofune ba witnesses nga basajja babiri bajja kusayininga ku that typed letter naŋŋamba nti okole 3 copies oziwa omwami wo as receiving kopi emu ejja kuba yiyo endala ejja kuba yiye endala ejja kukomawo ku office one konzewo nti ye kakati nenkitegeera kati wamukubira essimu nti Hajjati abadde wano naye nga si mumativu abadde abuuza divorce eno bagikola batya namugamba agambye eki nga mubuuza ku nsonga ze nali muwadde namugamba talina kyanyinyonnyodde
namugamba nti ensonga za hajati ngenda kuzimaliriza kati seeka kibaati namugamba kale kati ankubira essimu angamba nti Sheikh mukubidde ne munyonyola nti obadde wano naye nangamba nti ensonga zajja kuzimaliriza mutuufu kyasanyusa amatu gange nagamba nagoti excited saddayo kiba nti seeka kibaati akunyonyola nti kituufu hajati yajja naye ensonga tezaakola ki tezaatambula so twatandika okutuula mu nsonga ne waliwo bakwano be Dr. Hasibu ne mutabani waffe Haji Abudu abeera London eyo ne my family members ensonga ne ziggwa. Thank you. Awenyini, someone would pose a question and ask nti you were the complainant, she yali defendant, balinga ye body erina okubatabaganya oba okubatawuluza. Waliwo ebiseera ebisinga there is what we call corruption, enguzi, okugulirira, persuading, okukubaganya. Ebiseera bisinga omuntu apulinga out the case okusinziira ku biba bimugambiddwa, okusinziira ku mbeera n'okusinziira ku bwalaba omusango gye gunaggwera. Bangi bapulinga out emisango nga balaba nti gye kinaggwera ono omulamuzi nedda. Ensonga ezo gwe watta ku bigere, essimu ya Sheikh Kibaate yakuleetera okutta ku bigere, oba walaba nga gy'oyolekedde oyolekedde kateebe toyinaayo gundi birungi. Nga wenkunyonyedde nti kasita nnawulira nti omwami wange aŋŋambye nti ensonga zange era ajja kuzimaliriza nze kyekyasanyusa omutima gwange nenkireka kubanga nga wenkugambye nti munno waba akugambye nti munnange ensonga bweti ne bwenti ennyiga bwe n'omuddamu genda olabanga nkuyisa bigenda osabe divorce ate nagamba nti ensonga zajja zimaliriza kubanga obulamu si bwangu lwomu waliwo challenges nze kyekyansanyusa nebbanga ekyo twakita kyanti ekyali kisingamu obulungi kugamba to reconcile twalina omwana twali twagalana try to build this relationship for a very long time. You had a strong bond. Yes, we had that strong bond. Kagabanga olaba nti wechibanga there is room for reconciliation. Chichali single point for the three of us, the baby, me and him. Chichali ko bakugulirira oba chichi but chichali kisinga ko bulungi. Gwali mwaka kyogo wali intending to divorce. It was last year. It was last 2020. Yes. Okay. Abantu baliagadde okumanya, do you regret okubeera ne intention yagala okudivorcinga? Do you regret it, that act? Wejju se kikolwa ekyo? No. Wetuli olunaku olwaleero? I don't. Lwaki? Kugamba kyansanyusa nti omwami wange later yandaba nti I was a principled woman. I was a woman to value. Yajjamu kiri omwami wange yanjagalanga nnyo naye yali yasigala mu kano nti ndi mwana muto yandaba nti olwo nali nkuze nali mukyala mukulu era I don't regret it because level gye twali tutuuseeko twali twogera as adults. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange omugenyi waffe olunaku olwaleero si mulala wabula ye mukyala Hajjati Kurthum Nabunya Muzaata. She's a mother, atenga muchala, mukozi, ina office in organization, mwa serving mu ggwanga Uganda. Atenga ina n'emirimu emirala gyeyekolera ng'omuntu to survive like any other person. Tusazeewo tumunonye, tumufune olunaku olwaleero era tuwayeemuko naye. Interview eno ayogera addamu bibuuzo bye mbambuuzizza. Ayino naawe bweru eyo oyinza okubeera n'ebibuuzo byo at the end of the day. So bw'oba tofunye opportunity mutuukirira mubuuza ojja kugenda ne bye mba nsobodde okumubuuza olwa time n'ebiddirira mu maaso of course wabula nga njagala tuwumulemuko tukole ku bulango tukomewo tovaawo. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate.
Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti company eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege yonna gyosinzira okubanga otulaba nkugamba nti IBRAH Mukasa gemanya gange era nga olunaku olwaleero ku Extra Digest tulina omugenyi omukyalo ono Hajjati Kuruthumu Nabunya Muzaata. Tutunulira ensonga eziri mu mawulire of course. Twasalawo ffe nga Extra Digest tetujja ku breakinga mawulire naye tujja kuleetanga ababa bakoze amawulire okwongera okuttaanya ensonga. That is our beat. Ago gemaanyi gaffe. That is our strength. Awo wo honestly nebaza Allah okubanga yatuteekamu eyo position. Hajati nga tuvuddeyo njagala tutunulire awo wennyini still about divorce. Abatulaba balyagadde okumanya embeera eriwo era olwaleero waliwo obutambi obusaturatinga social media ne mainstream TVs. Buli ku social media buli ne ku mainstream TVs ne radios nga obutambi buno buimplicatinga buimplyinga bulaga bukuportrayinga ngeyali yenyigidde mu bikolwa ebirabankana okulabankana ate ng'oli mukyala mufumbo. Mu luzungu kye bayinza okuyita adultery. Oli mukyala mufumbo naye ate obutambi buimplicatinga nti wali otandise okutandika okumagaamaga. Ngero butambi buno honestly let me be open. Butambi buno bakwotinga Sheikh nga ino butambi bwe yasembayo okukola ng'alaga mukyala wange mu KCCA ne musomesa bwete bwebiti nebigwa mu koweri. What is your take over that? Ku butambi obwo bwoba wabubuliddeko? Yeah, IBRAH nabuwuliddeko. That's very good. Nabuwuliddeko nabulabyeku. Very good. Ate lwakuba gwe bupya mu matu goba mu maaso ga the public ninze nali nabulabako dda. Nga tebunafuluma? Yes. Wow. Yeah, it's just unfortunate nti kya happening bwe kityo ne bufuluma we butyo. Kukyonyigira nze munnange kwagamba nze bebe nabakoowa nze ngende ekawo empeeyo nze mama Saidi nze n'omubuuza simubuuza niyo mutabani wate banneekweka nze ngende banneekweka ogendayo waseeka. Yes, ngendayo mba nina kyenjagalayo. Ngendayo bulungi nnyo juzi era nagendayo ninze ne banneekweka niyo n'omundi omulala nagendayo ne banneekweka ensonyi ndoza bazikola ki kati lwaki beekweka lwaki tebavaayo ne bakubuulira each and everything kinayogera simanyi ekyokusimu n'omuntu gw'oli naye awo live byanjawulo ne kwegamba wakawo waaliwo effujjo kwegamba ebigambo byammwe nze simanyi ewakawo waaliwo effujjo mwayina effujjo kwega sikugaanira nnyo sikukkiririzaamu nnyo ye mama Saidi already yemuyaaye kubanga nawulyako ku bigambo ebimufubutuka mu kamwa ne kavumaawe wawawu gwe saabiwulira naye nga bagamba gwe yabyogera ne mwankola bubi nze ndi mukazi wa kitiibwa nze mbeera mu kisenge kyange nze sibeemanyi nze sigamba nti sibaagala naye bwe butonde bwange olaba nze seekooyo yalinga complaininga ng'alaba mbeera nnyo mu kisenge kati ng'oba bambi alowooza abanyiizizza ne lumu n'aŋŋamba ne ndowooza bwe butonde bw'oyagala nnyo bbeera mu kisenge nfe twakula tubeera mu nnyumba ewaffe ndowooza nekikola ki nekinkuliramu ya kati nze sinzi abeerawo mbunyume n'abakozi bino biri naye nga sigamba nti mba sibaagala naye nga njogera nawe ya necessary kuba bonna abaana njogera nabo bajjuma ba Haruna naye nga sirina mboozi mpanvu nammwe era nga wenjogera nawe wenjogera n'omuntu omulala yenna
nenze neewunya ebigambo ebyafubutukaawo. Finally kasitaba asigalawo ne mutabani we kye yali ayagala. Nze ndi mukyala musiraamu ate omukkiriza. Nze nasomako ku Islam. Simanyi bane wasomako ku Islam. Sijja kwewaayiriza. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina omukyala we gwe yawasanga muwala muto Aisha. Yayitako mu buzibu nga bwe ndimu. But later kyaprovingibwa nti tekyali kituufu. Naye nga yetuvuddeyo nti obutonde bw'abantu tuli different. Oluusi sijja badagamba kingendo okwesa ne sijja kikwesa nenga we handle issues differently. Kati mbufumbo mubeeramu those good moments, the bad moments. Naye ensonga zo zikwata otya. Kikulu nnyo ekyo. Kakati ebiseera ebisinga abafumbo bafuna obutakkaanya batera okukonjera. Okujjako nze buli omu abasikaza wuwe. Kati edda twabeeranga mu basenga. Nogende wasenga oba omwami n'akuwaayiriza oyo omukyala alya nnyo tayoza ngoye, you know those things. Kati n'omwami n'omukyala n'awaayiriza omwami w'ebigambo okulaba nti buli omu ayisaawo kikye. Naye kati guno omulembe gwakyuka nze ndaba n'abantu bajja ku TV oli n'ayambula bba omwami ali bwati ne bwati omukyala najja omwami naye najja n'ayambula mukyala we webiti ne webiti ate nga biba byakukunjire olumu. Naye nnyinza okugamba nti tebyali bituufu. Nze Sheikh namwasa yampasa ndi virgin era agenza okufa nga ye mwami gwe mmanyi mu bulamu bwange. Naye nakusharingiddeku kubanga eyo gundi nkadde yo video nagifuna erina omukolo gwe yaliko mu busungu. Naye obusungu buno buli omu waafuna obusungu reacting differently. Waliwo abakaaba, waliwo abasirika, waliwo abalina olulimi nga ajja kukozesa olulimi nga mulwanyi wa ntalo to pull you down or okufuna ye kuyisawo kyabayagadde. Naye nina akatambi ate ke nakuweereza nga yabyejjusa nga abimenyawo. Kugamba tekaali ka public to listen to. Kaali kange, kaali kawanvu ne nakugezeza kukakumenyeramu okulaga nti kugamba yali mbeera yali ya lutalo ne lufuluma bwe lutyo naye nga tekyali kituufu. Kyenyinza okugamba. Mulimu still era mu mbeera eyo yennyini eya adultery waliwo embeera ya okuimplicatinga nga bakuteeka ku mukozi w'ewaka nti wenyigirako mu mbeera eyagala omukozi w'ewaka. It's very unfortunate. It's so unfortunate. But kyenyinza okugamba nti ababyogera ebyo balimba. Kyeme bawulira maloboozi ge nayogera n'omukozi wa waka naye n'abakozi nti we navaawo nga tufunye misunderstandings yankubira ku ssimu n'ambuulira embeera eyaliwo nga nvudde awakaawo. However abaana bano baalimu embeera y'okwagala to set me up, to blackmail me. Kubanga bamala okwogera nabo baddamu ne bampeereza those audios. Nze nayogera nabo innocently but they were recording me. Ne bangamba hajja tutuweeyo ku ssente tulima kufulumya these audios. Nze audios nga sina kyenziwulira mukozi yali ambuulira ebyali awaka nga nange muddamu okiwulira. Era omusango gwe gye guli ku poliisi gwadda gye guli ku poliisi naloopa ndowooza oba mu gwa 7. Okay, last year. Yeah. Nembaloopa nenkwata audios obwennyini nembuwa omwami wange. Ne mugamba nno tulina embeera etali ntuufu waka wano. Kubanga abaana bano baba nga basobola okukola ekintu ekifaanana bwe kiti. Kitegeeza bayinza n'okuwamba omwana wo n'omu gw'olina. Ne batusaba ssente empitivu ze tutayina. Kati bw'otwajja ate ye mu lutalo oba oliawo nakozesa opportunity eyo. Naye kyonna kikiri nti yali tayinza maama mukumpangula naye bwe naali maze omudistroyinga enkya Anwar mugambe ki. Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Mwebaza okwekuba mu kifuba n'asiizinga fire nange ne kindeetera okubeeranga nasiizinga fire ebyokumulwanyisa nembivaako. Omwana omwobuwala maama omwoyo nze mwagaliza mirembe kubanga ye mutwala ng'ennyumba yange gye neezimbira ate siyinza kwagaliza nnyumba yange kibuyaga agitwale. Kyova olaba nti mba mwagaliza abe bulungi mu nsi
ate bw'otunuulira Anwar wange tasobola kuba happy mu musine bw'aba alina buli kimu ng'alaba wa maama we nga tali bulungi. I think they're just not being objective. Bawogata obutambi obo, they were not love related. Emboozi yonna yali what happened at home when I'd left. Nibagatako ebigambo bya Sheikh and they build their story. But it's very unfortunate. Akamu mu katambi akamu owulirwa nga obuuza omuvubuka ebigambo nti lwaki ogenda onjogerako, lwaki olaga abantu nti oyogera nange, era nga omuvubuka omubuuza nti lwaki wagambye abantu bwoti ne bwoti, ekituufu kiri ki? Omuvubuka n'abyegaana. Ya kituufu nti bwe bamala okumpereza audio ezo kubanga bali bakozi bange ne batabukira. Kati mu kubatabukira omu ku bo omuwala yeetonda n'agamba nti omuwala bali bamuyitira tumuyita Mama Saidi, n'agamba nti Hajjati nsaba onsonyiwe, naye omuvubuka oyo ye yaŋŋamba bw'ati ne bw'ati. Kati mu katambi ako koowulira nti waddamu okunkubira namukaza ne mugamba nti gwe kennyini gwe yagamba Mama Saidi ebigambo ebyo because information ya Mama Saidi yakola ki? Because the boy says ng'oludde okunkubira n'omubuuza kuva ddi nga nkukubira era nga twogera ku ki? Cause naliza simukubirangako kiva nalina okukimubuuza nze nalinga njogera nnyo ne this legal nga yakola emirimu gyange egy'ekikyala ate the boys bali bahandlinga nnyo emirimu gya Sheikh so nga simukubiranga ku simu era aba oli awo nti singa nalina emboozi nga bwe bagezaako byogera era zandifulumye cause intention y'abana abantu was to implicate me and get money from me, blackmail me. Bandibadde baleeta emboozi z'omukwano ezitaliiwo era oliwo mugamba nti leeta emboozi y'omukwano ng'ajja ati ayogera n'omukozi teriiwo era nsaboddemu oba oli awo ziplaying audios ezo abantu baziwulire. Tujja kufunako a few audios muwaso audio yo bw'oba otuwadde oba okikiriza you're fine with it? Yeah, it's okay. Tujja kuzanya audio yoyo omuvubuka then tuzanye ne audios endala. Tujja ku Idris Lukwago is a specialist ajja kulaba bwazi placinga okusinziira ku mbeera eyo. Okubuulira amazima kuba kati nange we naddayo kaleerwe sigamba nti ndi mu mbeera mbi. Seka yennyini yakujja ne kaleerwe nze simanyi na gye yakujja. Nimbo we nawulira mbu ng'ogiranga ogamba mbu Hajjati Seka yitayagala nzire mbu Hajjati nankomyawo. Nengamba kati nze ate nakukomezaawo. Musayagala nzire gwe n'onkomyawo. Mbu nenkukomyawo. Nze eyayogera ne Seka ku simu gwe wootamanyi. Byebyo nno. Sayitwani ezo banaye. Kale Allah abasasule kye basinga okwetaaga. Olukwe lwabwe nga bwe baaluluka. Kale Allah yamanyi nga bw'ogambye. Era Allah yamanyi kuba yamanyi emitima gy'abantu. Yamanyi emitima gy'abantu. Like toyinza convictinga muntu okiteegera kugasinza ku convictinga basi kulyangako ng'obyogera ate ebigambo byayogera tebyaliwo. Banga singa byaliwo nga ddala twali babiri ntubikola ne bibeerawo nandibadde ku convictinga. Aha. Ne kati ndyawo sinza kuganira nnyo sinza kukkirizamu nnyo kubanga abasajja gye bali nga ddawo ne yeesoma. Ddala tutunulire embeera y'okugamba nti wenyigidde mu kwagala okulwanira emaali y'omugenzi. Olwanira emaali oyagala kino kutwala kino kutwala kino kutwala kino kutwala kino kutwala kino ebigwa mukowere nti oli mu kulwanira emaali ya mugenzi. IBRAH si kituufu sina maali ya mugenzi gye nnwanira kubanga nze omwami wange yanteekateeka. Yanteekateeka era mwebaza nsaba Allah amusonyiwe buli kyamusobako amwejjana olw'ekyo. Omwami wange yanteekateeka sinza kulwanira maali ye naye bannwanyisa. Waliwo omukyala awo Sheikh gwe yasooka okuwasa gwe saasangawo yanuba emyaka 25 ahiya mbu mufumbe wa mwami Kayiwa e London oba ye yadda nagezaako okunnwanyisa kuba bamanyi siri wantalo ne bakozesa effujjo eryo era nabadde nkugamba nzisaa kwogera ku media nongamba Hajjati tuyagala kujja ku media but abantu bajja kukozesa omukisa nti gwe osirise to tarnish your name nengamba kale let me come and talk to the public. Naye ye yakozesa effujjo nzire sisobola kivula nti embeera we yatabuka nga omwami wange yakafa tuli awo tebanganya mukungubagira nnaku 2 boogedde bino biri effujjo lize I had to leave my home. Embeera esooka ekola ki ekkakkane maybe kinyinza okugamba nti
nze njagala justice naddala eri omwana wa Sheikh obwenkanya naddala eri omwana ono abantu abadde mu bulamu bwaffe bamanye how deep Sheikh gyabadde treasuring omwana oyo era bumi ku audios bwe nakuweereza kuliko nga Sheikh asaba Allah amwongereyo emyaka 2 gokka agusa omwana oyo naddala mu ssomero lyalimu oba olina amasomero amalala galigendamu galimu eyo capacity yes kugamba yali amwagala nnyo. This is a boy who used nga asula ne daddy we Nnamwandu nze nsaba kimu Allah ampa obulamu ampa obuwangazi Allah ne bwampa emyaka 2 mu maaso sijagala Allah agimpe njeyagaliremu wabula ngisaba Allah agimpe ng'ensonga enkulu yakuza Anwar yakuza Sesanga mukuze Allah nkumire amumpeera obulamu Anwar waveemu ne bwe mba ntuusizza kuva mu nsi Allah nzise nga Anwar afuuse omusajja insha Allah. Ekyokubiri kyensaba Allah musaba Allah anjazike ku ssente oba andekera zino zampadde zennina kubanga zennina zikyansobozesa okuweerera Anwar mu ssomero mwasomera. Allah subhanahu wa ta'ala ondekerewo obusobozi okufuna essente Anwar musomese ate mu ssomero eryo lyalimu ne mu masomero amalala bw'aba avuddemu eryo. Anwar yawukanye ku daddy we nga daddy we atandise okulala ne babadde ne that bond nga ayagala nnyo omwana we amwagaliza buli kirungi kati saa zino okulaba nga omwana we agobaganyizibwa omwana tasobola na kujja waka kubeera free at the daddy's home kyengezaako okulaba nti omwana mwange nange we get justice because tuli azamanyiziddwa obadde mu bufumbo bwamazeemu emyaka egyo gyonna mubadde mukwano gwammwe mmwe mubadde mumanyi badde bifa mu maka gammwe mwe mubadde mu bitambuza that two of you kati and things just happen like that. Haja tawunyine njala tutunuulire because abafulumya statement nti olwanire maali wa Sheikh balaga nti wali wavadde waka wali wagenda dda nga tokyabeera we waka nti era Sheikh ne we yalwalira wagenda kumujjanjaba ku International Hospital IHK wane ekisugu so nga bagamba lwaki oba okomawo essaawa eno okomawo okukola ki oyagala ki anti barwana kati babarwana ebyo byeboogera naye nga wenkuze nkulambululira nti nze omwami wange balimba omwami wange yagenda okulala twali ffenna twali twogera twali very okay era nabeererawo omwami wange paka ku ssaawa esembayo ate ababoogera tebali mu bulamu bwaffe bayinza nokuba bamanya nti mulwadde nga kiiseeko n'ebbanga era n'okufa nze yababikira nabeerawo ebbanga lyonna buli lunaku na reportinga nga ku ddwaliro kituufu seeka yali mu isolation saabeeranga ne ku kitanda wali naye na reportinga nga ku ddwaliro nga njogera n'abasawo nga banteekamu essuubi nti eri ajja kutereera era nali mugumu nga manyi omwami wange yali ajja mmusuusa era ne ku Friday okwo Sheikh Rafa nakeera mu ddwaliro awo ku makya nakeera nnyo ndowooza oba kibayitera ekyebikiro nasula siteredde nenkeera nnyo ku makya nenzijaawo omusirikale nankubira munda kuba yali kati yammanyi nakubira omusawo nangamba kajja tikankuwa omusawo yasitwe ne Sheikh namukubira namugamba mukasheeka ayagala kwogerako naawe namumpa nemubuuza Sheikh yasuze atya nangamba Sheikh yasuze bulungi. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange wotulabira wano tuli ne Hajjati Kruthum Nabunya Muzaata of course ebigenda mu mawulire si birungi wadde n'akamu tebiwoomya nakabululu enjuyi ez'enjawulo waliwo obutakkaanya oba okusika omuguwa nga kwetooloolera ku bintu ebyenjawulo omuli amaka g'omugenzi Sheikh Muzaata ate nga kwotadde n'ebigambo bingi nnyo ebiwerekereddwa embeera eyajjawo oluvannyuma lw'okufa kwa Sheikh ono. Tunoonya abantu bano ne tubaleeta tuwayeemuko nabo tutunulire embeera eyo from the horse's mouth. Ebiseera ebisinga amawulire gaffe mu ggwanga Uganda ne Africa okutwaliza wamu gatambulira nnyo ku kye bayita hearsay
mbu so ne tusalawo ffe tunoonye abantu bano tusobole okuba nga tuwayamukko nabo tulabe bagamba ki embeera eriwo n'ebigwa mu kkowe eryo wabula nga ŋŋanya nsooke nkuwummuzeemukko tukole ku bulango tukomewo tovaawo tukyagendeddera mu maaso. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteeganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Educating. Tukyali ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Hajati Kuruthum Nabunya Muzaata tutunulira ensonga ezigenda mu maaso mu mawulire era si birungi okutwaliza wamu mbeera y'ennyamiza atali mu bigere bya mukyalo ono atali ye tosobola kumanya kikyayitamu. So kuba kugezesebwa at the end of the day kuba kugezesebwa okuba okw'amaanyi tibwe kusanga omunafu nga munafu mu kukkiriza si munafu maanyi agasitula ebizitowa naye omunafu mu nniya munafu mu mutima wallahi kiyinza okublowinga nekikubeeri. Hajati wetuwumuliddemu obadde okyatunnyonnyola nsaba weekuŋŋaanye gamba weekumeekume otunnyonnyole omusirikale bw'akkubira essimu. Omusirikale teyakubira nze essimu yakubira musawo munda n'amugamba nti mukyala Sheikh ayagala kwogerako naawe. Kati omusawo n'aŋŋamba nti nemubuuza Sheikh yasuza atya n'aŋŋamba teyasuze bubi naye ekifaananyi kyavudde mu x-ray eggulu si kirungi. Nemubuuza ati ki kubanga bali bamujjanjabidde ennaku ziweze kumpi ennaku nga 10 n'aŋŋamba nti amawugwe gano tegannaterera tegasanyusa nangereza nti amawugwe gano Katonda gakulanga gali elastic nti you breathe in and out. N'aŋŋamba naye Sheikh ekyo tasobola kukikola. Namugamba katugenda kukola tutya. N'aŋŋamba nti siyinza Hajati kukakasa kye tuyinza kukola kubanga obulwadde buno bupya bwetaaga mu research naye challenge tusinza okufuna Sheikh akoye oxygen. Namugamba tugenda kukola tutya. N'aŋŋamba naye nga ajja kutereera katulane nga bwe tusobola nti ye natya kye nakola nadduka ku ofiisi waliwo omuwala ntula ne mu ofiisi bamuyita Fiona ye ndaba nga mpakuka. N'aŋŋamba Hajati oli bulungi? Namugamba siri bulungi omwami wange ripooti gye bampadde mu ddwaliro tensanyusizza njagala ku miitinga waliwo omwami bamuyita Haji Ssennyonga yali chairman ng'atuyambako okuŋŋanya ssente ezaali zimujjanjaba. N'aŋŋamba ng'ate si kirungi. Kati kye nakola ne mwa mangu report lwa Friday ne sindika mangu report
ni nkubira Gisennyonga nalina report gye nalina okusindika gye neerabidde but I had to send a report ni nkubira nengamba nga intention yange nfulume mangu nkubire Gisennyonga mugambe njagala tukyuse siteeka tumujje mu ddwaliro lino kubanga omuntu okugamba mbu ate embirizi mago tegasobola kugira omuntu aluddewo omuntu yeekyaye nga mpa kukanduza kibayita ekyebikiro nakitegeera oluvannyuma kakati mba nfuluma bwenti ng'omusawo ankubira essimu nga ngamba nti Hajati jangu mu ddwaliro seeka atabuse nengamba seeka atabuse najjako essimu nakubira mangu omuntu yanzijira mbongo yali Hamza ono Bawarem Hamza Sebunya Hamza yali yanyamba ku waliwo lwe yatabukeera sukaali we yali asse nti treatment gye yaliko yatawanyanga sukaali kati basawo ne baŋŋamba nti seeka atabuse ate ne bajjako essimu tebalwawo nnyo nga bakunnyonnyola kati gwe ne bakulekanga oli bubi ate bagikubidde kiro nengamba nkoze nti nenkubira Hamza nkubirako mu ddwaliro mbulize seeka atabusa atya kati Hamza we yakuba ne bamugamba nti mbwabadde responding nga naye ateeredda stabilizinze konzewo infact addawo nakwebaka makyerenkera ku ddwaliro nga yali stabilizinze kati that Friday nkubira Hamza mugamba Hamza bankubidde mu ddwaliro nga bangamba seeka atabuse naye ate abasawo be batuyita ffe tulina okuyita abasawo nga mpulira ntidde ddamu nkubireko mu ddwaliro mbulize ki ekiriyo Hamza nanga mwanyina zonzise mbadde ngenda mu theatre naye sikyagenze naye bambi naye yafuna okutya nagamba omulwadde kamuwe omuntu amoperating naye nange nenvugirira emmotoka kati Hamza naddamu nankubira essimu nagamba nti genda mu ddwaliro naye omulwadde just abadde responding naye genda mu ddwaliro kati simanya ba Hamza bali bamubuulidde ekituufu gatayagala kuŋŋamba bayaŋŋamba nti genda mu ddwaliro naye omuntu just abadde responding nga naye ateredde nemugadi Hamza nga mpulira ntidde nnyo nga mpulira ne mu pain eri mu lubuto muno Hamza nangamba nange ntidde nensooka otuuke mu ddwaliro kati munnange nga ngenda mu ddwaliro tuuka mu ddwaliro bampisa emanju ne banyingiza paka mu ddwaliro jukali yali mu isolation nga simutuukako nembeerawo kati wano mu kutambula era nakubira mutabani wange Haji Abdu nenkubira batabani bafaawo Haji Yasini n'abaana abalala kubanga Sheikh yakuza abaana bangi Haji Yasini ono London waliwo Haji Silimani twamuyitanga Swahabawo Anwar ayina Samwashimbawo nemukubirako nemugamba nti they were his very close friends nembakubirako nembagamba bannange bampise mu ddwaliro naye ate bo bansooka nabo balinya boda bambi ngenda okutuukawo nga bakaaba nembagamba ki ekigenda mu maaso tewali ambuulira kati omusawo kyava avayo mukyala bw'ati nagamba mbu Hajati embeera egaanye Okay, kitalo nnyo kibi nnyo tusaba Allah omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa amusonyiwe byonna ebyamusobako. Extra Digest mugoba nsonga this interview is a bit emotional because erimu good memories and bad memories of course. Ezitayisa bulungi mukyalo ono so tuwummula nnyo okuwummula kungi break oziraba so tobeereeyo ate n'otubamirabamirako because abantu mulina that thing okubamaabamu okwo ate bagenda nnyo mu bulango please reserve it kino mbadde nina okukiyisa on camera because olumu mutama out there so omuntu wabeera emotional to breaking off buli muntu abeera emotional n'abeera n'ekimunyize ku mutima tulina okuwummulamu no si lutalo we are not in a war it is a do or die we need to be human so totawaana kwagala kucommentinga very fast use your brain before you comment tuvuge ekintu bulungi nnyo kisobole okuba nga kitambula bulungi so Hajati if you feel you're comfortable osobola okwongerayo n'otwongeramuko n'otunyonnyolamuko bw'oba owulira nga otereddemuko bambi abatulaba mu nsonyi okubanga olumu breakinga nendoza kitegeerekeka gyemu yakitegereka alina obwongo abakitegeera but those atalina bwongo bukozesa kukitegeera tujja kuba tumulekerayo kakati abasawo actually nazirika
banga nzijukira bagezaako okumpa amazzi bampa amazzi nga siterera banteekako drip ndoza nendyoka stabilizinga tugane nazirikako kati ne batugamba nti nebasooka ne batuyisa mu lugendo lw'okumujjanjaba batuteeka mu eringa boardroom yaabwe ne batuyisa byamalwaliro gakikola nnyo ne mu kufa kwa radio twaliko mu boardroom ya Case Clinic ne batunnyonnyola yamu nali nsikirabangako gwe gwali gusoose kati batuteeka mu boardroom ne batuyisa mu ngeri gye badde bamujjanjaba ebifaananyi bye badde nga bamukubanga amawugwe engeri gye gabadde gatawaanyizibwa ne batulaga twakozesa kulina eddagala ne batulaga nti bambi nabo baakola ki nti baalwana ne Allah bwe bulamu Sheikh bwe yali yakola ki bwe yali yamugerera bamala ne batusaba abali ready okugenda okumukubako eriisa evvannyuma ne batwambaza bulungi oba weetuli kati ne balonda nze gawuni eri bali balina ekisasulira emitwalo 7 okuyingira munda naye nze Haji Senyo nga yansasulira naye nayingirayo ne Haji Sirimani ne Haji Abudu ne tuyingira ne tumukubako eriisa evvannyuma ne tuvaayo Sheikh teyasula wakaawe naddamu mulaba Kibuli n'Ekigogwa. Sorry. Sorry about it. Si byangu okutwaliza awamu embeera si nnyangu kyenyinza okuba nga nkugamba teri muntu ayinza kunnyonnyola mbeera eyo kusinga ono oba abaali close that very day. That's why you see tuli naye wano tulabe nga agezaako tumugumya asobole okuba nga atunnyonnyola. Abantu ebweru eyo many people are judging, you are speaking this and the other. Funayo kadatako kanusu 3 nofuna ne ka VPN nonyonyola olugendo lwotamanyi no commenting abyotamanyi. Of course obeera obimanyi naye nga si bituufu. Of course osobola okwogera ekigambo nga goloozi okimanyi naye nga si kituufu. Kuffe ba receiver ba information. So there is a lot on social media going on. There is a lot of buzz on TVs and radios. More especially TVs eziri mu mainstream, radios eziri mu mainstream. Zetulowooza nti zirina abazivunaanyizibwako n'abazirungamya. Social media terina alungamya. Ebeera nga mmere ya lumbe. You can't judge anaagirya n'ataagirye. You just give them food. So social media ebeera nga mmere ya lumbe. But bano banyigirizibwa oba ba breaking down n'abalala bangi nnyo abantu abayita mu mbeera eno nga mainstream TVs zibakuba oba zibanyigiriza nga bagamba nti naye zino ezirina abazirungamya ne office ne gye zisangibwa lwaki batunyigiriza. Then to those social media pages tezirina alungamya. By the way, abantu abali ebweru eyo njagala kino kibagamba. Social media webe ekunyigiriza terina alungamya. Social media ebeera nga kkubo liyitibwamu omuto omukulu lulinga luguudo luyitibwamu omukulu omuto omuzeeyi mukadde kiggala aliko obulemu n'ataliko obulemu n'ataaliwo nga bakola ekkubo eri aliyitamu. That is social media. So at the end of the day toyina kubeeraawo nga erumya omutima erumya omutwe but oyina kugirabamu eyo perception nti it is for all. So Ajati tetujja kuddayo nnyeri wali mu kukosa naffe we need to be human. Tetujja kuddayo eyo. But if you're comfortable you can answer this question. Report eraga sheyi yafaaki mmwe gye baabawa egamba sheyi yafaaki report yatulaga saagala kukyogera olw'omwana. It's fine tukirese awo wenyini tukirese. Extra digest mugoba nsonga tuli ne Hajati Kuruthum Nabunya Muzaata. For future purposes akatambi kano kajja kubeerawo years and ages for kulw'omwana mwana mutakula ayinza okukula n'asanga akatambi kano ne waba takuze kasanga nti akalinsange maze ayinza okukalaba kati because these are kids aba .com era like my Alpha my IBRAH balaba ebintu bino ne babitegeera and the language we are using i language gye bategeera mwe bawangalira and they are babeera nnyo ku social media. So Ajati nga tuvireyo tukkiride tutunulira embeera eno esembeeyo jjo ly'abalamu wano ng'amawulire galaga olutalo lwali lw'amaanyi ozzeeyo ewaka tugenda okulaba bakasukira ebintu
enkuba etandise okutonnya bakugobaganya twabiraba ku mawulire tebyali birungi in the presence of your son in the presence of the kid belonging to the home mwe mwali babafulumya. It beats people's understanding. Nabadde njogeramu ne mukulu wange ali Bulaya eyo Saalongo n'aŋŋamba nti kyewuunyisizza nnyo abategeera n'abalina obwongo nti omwana bamugoba ewaabwe nti yes gwe toli wa kika ekyo naye omwana bamugoba ewaabwe nti genda naawe nti olaba bagoba omwana ewaabwe kati ate olwo abayitangawo obuyisi nga sheyi bazze okumusaba ka fees n'abateerayo akasente basome olwo abo banaayisibwa batya. So embeera eyo what happened exactly? Wabadde ogenze kukola ki? Embeera eno yatuuseewo etya? Kati wali nkugambye sijja kwogera abasawo kye batugamba sijja kyasanguza naye nga obulwadde bwetololera ku the breathing system tuba kukikomyawo. Kati embeera yo kuba nti twagobwa awaka nga byonna ewabiraba kati nze bambi nebasonyiwa kubanga banvuma era ne mbatunulira babantu bakulu nali sinza kubaanukula bali kumpi banzaala baana baabwe bonna bakulu ndi baana baabwe abato nga we mbalaba bakyala abo be basenga b'omwana wange the DNA of my child talina DNA endala yonna gy'asobola kufuna so nabasonyiwa era nebaza nnyo omwana wange nti ali strong era namugamba njagala osonyiwe abantu. How old is he? He's 12 years. That's very good. Bakuba mwana muwanvu munene ngejeva mu nsigo ebbiri nange ndi mwavu neddadduwa nenga ali 12 years naye namugamba annual byonna byolabye sonyiwa abantu your relatives kibakola tebakina. That was a good message to the boy. Era mwebaza okuba bambi strong. Naye what happened wetumala nga wekugambye nti omwami wange wafa embeera yatabuka mutuufu embeera yatabuka yampisirako nti tewaliwo yali mu bulamu bwaffe tewaliwo yali amanyi maka gaffe tugatambuza tutya. It was the two of us naye abantu bajja ne bawamba they took over and ng'ebintu bitu banze nagenda okuva mu ddwaliro kubajjukira nga wengambye nti abasawo ze bampita mu ddwaliro kati ngenda okuva mu ddwaliro ng'olwedi kati ate awaka bawambyewo nali sobola fujjo ne tuvaawoko kati nga wegambye nasomako ku mateeka Sheikh yantwa nesomako ku mateeka ku LDC nali manyi role ya administrator oyo bamuyita Administrator General, yes. Because there are still when I better ngenda kubuuza ku bbaluwa nalaba ebbaluwa ng'era saturatinga kati nali manyi role ya Administrator General nti asobola okutuyambako okudda waka waffe. Yes, amateeka gano akasharia wegali naye oluusi gafunamu obuzibu okubeera implemented kuba the nature of Uganda nti tulina the constitution yetufuga si yaffe eri secular nnyo si yaffe eri so secular kati kyenakola nengende wa administrator ne munnyonnyolamu my whole story ne mugamba naye mbadde nsaba seeka kibaato ono w'ekibulu yamanyako ku nsonga zange omuyite oba ogendeyo kugamba ofune a broader picture oyinza olowooza nti obanze njogera side yange ajja kubulya kubanga at least ye yamanyako ku nsonga zange ne these people do not know tebaali what bamanyi what happened tebaali mu bulamu bwaffe but takens over kati omukyala kyeyakola ng'amuyita seeka kibate teyagaana yagendayo n'amubuulira ebigambo byonna nga we byali kati neseka kibate namugamba nesijja kwogera bwogezi nsaba mpandiika ebintu ebyo ye committing mu that was very good era bambi mwebaza nnyo yeyimirira ku busiraamu kati munange omukyala namuwandiikira nga alina question zamubuuza yamubuuza abantu baali bafuna did they divorce yo obusiraamu bwogera ki ku mwana nga kitawo amaze okufa yo bwogera ku ki ku mwana okubeera awakaawe seka kibati namuddamu bulungi ne mu buwandiike namutegeeza bano tebayawukanako omwana alina kubeera kugamba namuddamu bulungi kati n'omukyalo oli yasinzira ku Sheikh byamuddamu na relatinga ne this secular law okubanga yatuwandikira ebbaluwa eyo etuzza awaka nga mu secular omwana yenna alina okubeera awaka ne mu busiraamu bwe kiri omwana alina kulya maka g'abazadde be newabanga muzadde afuddewo ne omwana
tiri nsonga lwaki ababundabunda ng'ayina ewaabwe kikulu nnyo kati munne nga batuwa bbaluwa nga tudda waka era sekakibatira mukubako nesibu nemugamba munenzizeyo awaka nangamba alhamdulillah tusabe Allah abagumye nga ensi bwetambula tulaba ate ekiddako bwe twaddayo mu nyumba mwalimu omwana nabakubye essimu nabategeeza nti bajja tyakomyewo tugenda olaba effujjo abavubuka babuuka ebikomera bwe bagwa munda tuyise mangu poliisi ezze effujjo ne litandika ebintu byange baali babiteeka waliwo woyingira mu nyumba yange bweti waliwo woyita bwoti waliwo ekisenga awo baali babipakinga we bafulumya kuba nayina nze kakeesi katono kati ne bajja ebintu byange ebyali mu nyumba ne babikanyuga mutambule mutuviire tekyali kirungi naye bwe kityo ekyafaanana naye nga nabasonyiwa banga bwe musaayi era bijja kuggwa naye kugambye nti buli muntu oba wafuna obusungu areactinga mu ngeri ye kati bo basala okukola bwe batikweyisa we kino kiteekawo omwana okumuteeka bati azine kiteekawo future y'omwana embeera bwetyo eteekawo future y'omuto embeera bwetyo because kati we mind a lot about the kid embeera bwetyo teba nnungi era omwana we bambi yeetaaga okusaasirwa. I try to talk to him a lot. He's strong. Is he your friend? He's my friend. That's very good. Naye yanjagala nnyo ate nga daddy we amaze okuvaawo yali ayagala nnyo nnyo, they had bonded so much ne daddy ne kati ate he's so closer to me. Njogera naye ne mugumya nti bino ebintu bibaawo era agume era asonyiwe buli mbeera gy'alaba etamusanyusiza kuba bali be bantu be gwe musaayi gwe era ye DNA ye alina kuguma Allah atusaasire akule ate abasonyiwe. So ebbaluwa ya administrator general ekyaholdinga water ekyayina omuzinzi oba bagikubyemu ebituli? Tebalina butuli bagikubyemu ekyalina kubanga kyo ekyamazima nti omwana yenna omuto amaina child alina kubeera waabwe ate tewali mwana yenna mwana Sheikh nti oba nnwanisa kuba kale bali abaana bakulu bafumbirwa bali mu byabwe tebalina buzibu naye obuzibu obusinga bulina oli omukyala eyanoba gwe saasangawo oba ava mu maka ge ewa mwami kayiwa najja and they gang up ne family members abamu ne bakola all that. Ajati, so you think omukyalo oli akulwanyisa because out there someone will ask ani ali mu kusinga okulwanyisa ani alwana between the children balamubo basenga b'omwana of course bentegeeza oba batabani bo ne bawalabo abakulu ani asinga okulwana? Era ndooza abaana ba Sheikh temwabalabako mu butambi abaana tebalina buzibu. It is oyo mukyala ne part of the family, Sheikh's family. Naddala abbe yalinga yabajja mu bulamu bwe naye nga bamusumbwa nga akyali mulamu. What is too special that he is bringing the fight? Kyekiri ekyamaanyi awo ennyo kiri mu kulwanyisa abantu kiki ennyonyo because abantu ebweru tebali mu kukitegeera. Ennyumba erimu godown eriyo zaabu wansi eyo ennyumba yetudde ku bugazi ki ennyumba erina majolobera kyaga gagamba abantu ti I think all in position to tell us ojja kutuwa value y'ettaka awo erimu takiro liri mu ssente nga mmeka because abantu ebweru beebuuza honestly kiki ddala IBRAH simanyi kyenyinza kugamba kubanga nange saakisuubirako nti twali tusobola okubeera mu mbeera ng'eyo oba oliawo singa oba nakisuubira kyandibadde different nandibadde mugamba Sheikh ennyumba yebeerewo ate otuzimbire oba endala eyo ng'erina amannya ga Anwar nange simanyi mu butuufu bwaki barwana tewakiraba sikitegeera. Ennyumba eyo mwagizimba ne Sheikh oba Sheikh okuwasa yali yazimba ennyumba eyo era yagizimba nani? Yalina mukyala kiwe yagizimbira oba yagizimba ye ng'omuntu single handedly because ebiseera bisinga abasajja bazimba ennyumba zaabwe ne bakyala baabwe twekulaakulanye twambuke ekikwekweto kweyimusa ne wabaawo omusajja n'akira ku makya n'azimba ennyumba ye n'anoonya omubeezi n'amuleetamu. So kyali kiti ennyumba ye gyetya? Omanyi history w'ennyumba eyo? Kati IBRAH siyinza kugamba nnyo nti manyi history w'ennyumba eyo kubanga nze nagenda okufumbira Sheikh yali mukuluko nze nali mwana muto nandeeta mu maka naye ate amaka ago tisagasangamu muntu era teyaŋŋambako nti omukyalo yabeeranga awo kati siyinza ekyo
kukikugamba nti oba yagizimba naye naye ebiwandiiko biraga nti ettaka lya Sheikh kati ebyokuzimba naye ennyumba eyo sibimanyi nange nabiwulirira awo mu kukola ennyo effujjo waliwo seeko omwe yayimuka n'agamba nti omukyala agamba yagula eminyolo ku nzigi n'ateekako n'amategula nabiwulira awo era omwana wange yangamba eminyolo n'enzigi bye bikola ennyumba ennamba nabiwulirira awo nyumba nali sina kyenkimanyiko sijja kulinda okay kakati ajati nga tuvuddeyo eyo oli muyivu otambudde oli mugunjufu omuntu ayinza okwebuuza n'agamba nti have you taken any legal action? What action are you taking after incident eyo yagwawo? Because action yasooka wagenda wa administrator general. Administrator general n'akuwa ebbaluwa. Abantu ne baziimula ebbaluwa eyo ne bagiyisaamu amaaso. Ekibuuzo kiri nti ozzaako ki? What action are you taking? Are you going to courts of law? Onaalomba dduwa n'ateekako kabaani n'onyooteza abakkiririza mu nsaasi twali babuuzizza ofcourse tulozikiriza twali babuuza nti ogenda kujjajja muwanga oteekateeka kukola ki? Embeera eyo yamala okubaawo actually bwe nagenda wa administrator general mu kusookera ddala twatandika okubaako meetings ze tutuula ekibuli eyo kugamba tugezaako okulaba nga ebintu ebyo bigonjoolwa tugezaako okulaba nga ebintu ebyo bigonjoolwa n'abakulu okujjako era embeera weene beegaanye nga amateeka ge galina okutuyamba bange nange ngenda neebuuza nti oba oliawo Allah yabikkulira omwami wange nti embeera eno eribaawo naga mukyala wange kuba nze ndi musomesa fully musomesa degrees zange zonna ziri mu education naye yangamba mukyamakwano okwelidisa osomeko ku mateeka tomanya Allah yakimubikkulira bw'atyo naye nga katusooke tulabe enteesaganya zino we zitambula tulabe ekivaamu kiraba nga kitunyigiriza then tulabe plan B. Oli obadde mukyala mufumbo mu bufumbo obutukuvu obuli Katonda bwe ya blessinga ne bazadde bo ne ba blessinga obufumbo obweyagaza olwaleero luno tulina bannyinaffe abayingira obufumbo tulina baganda baffe abateekateeka okuwasa tulina baganda baffe abali mu bufumbo ne bannyinaffe abali mu bufumbo tuwasa mu families teri awasa ku street teri awasa mu kibira. These things are happening to all families lwakuba nti kati mmwe family ebadde entutumufu abantu abali eyo ebiti ebyo byenkumenyedde oyinza basibira ntanda ki abali mu bufumbo olwedde abaana b'obulezi n'abo buwala then tutunuulire abateekateeka okubuyingira abaana b'obulenzi n'abo buwala oba usibira ntanda ki ku mbeera eno? Ekisooka kye mbasibirira nti obufumbo bwabwe buno babukwase Allah. Nze nasabiranga nnyo obufumbo bwange era nga n'omwami wange mugamba nti nze siva ku musalo nga sabidde bufumbo bwange kubanga ye Mungu ajjawo kyogwe kyoba kyotosobole gwe nga gwe babenga basabira nnyo obufumbo bwabwe. Kati oba omaze obuyingira kyenkubiriza abantu bannange ensonga za mumaka tezittotola kakati tujja ne tufuna obusungu nenzije oba muwala wange cool afunye obuzibu naawe najja gyendi nakuwayiriza oba ayogedde bituufu kuga nakusesebbula but at a given point mutereera sinza kugaa nti for the 23 years tubadde tetukyankala namuko mumala ne mutereera ne kakati eno gyoba wayogera ebigambo ate gwe toddayo bitereeza kulimbulula kakati ate kireetawo obuzibu eno gyewaleka oyogedde ebigambo nti oba IBRAH musezi IBRAH akola bw'ati ng'ate si kituufu so ensonga z'omu maka zeetanga nga kukwata nga mmwe babiri ensonga zammwe ne muzigonjoolanga si kirungi kuzifulumya kubanga mubeeramu okwejjusa ate oluusi nga kiri out of hands kyenyiza okugamba n'abantu okuba bagumiikiriza banza obufumbo bwange ntambulidde nnyo ku bugumiikiriza buli wogumiikiriza olaba nga ekibadde kikalubiridde kitambula ne kivaawo mwaka ne gwegattako bwekityo nosaba ne Allah abateremu baraka. Okay, lastly nga tuwunzika obubaka bwe obusembayo omulungi atulaba okutwaliza wamu bannayuganda abawangalira e Uganda ne bannayuganda abawangaalira emitala w'amayanja obubaka bwe obusembayo gye bali
nga tufundikira program eno olunaku lwaleero. Obubaka bwange obusembayo banensooka okwebaliza ddala nina abantu benina okwebaza kubanga IBRAH mbadde mu kugezesebwa nze obulamu bwange bubadde bulungi sibadde mu ntalo mbadde nga sirina ntalo mbu ndi wano nsikano n'omugugwa woololo biki era nekanga nnyo. One time nali nina wendaga ngenda okulaba nga wakati in the roads nda blacking out nga simanyi oba nkwata lino oba nkwata liri nga tirekubo linayitanga mu buli lunaku naye ababadde nga ba keeping on nga bankubira kasimu oba nkonfatinga bannange mbeebaza nnyo okusooka ddala neebaza my family. That is good. Family yange embeereddewo nnyo all throughout okuva enafumbirwa omwami wange ebiseera bye twabeerangamu n'obutakkaanya ebiseera bye nabino byendimu mu kusoomoozebwa kuno kwendimu bambeereddewo. Ninzeeko okwebaza omwana wange Anwar bambi abadde stroke ayita mu bingi omwana omuto oyo okulaba ebyo mwebaza nnyo okubeera nga omwana wange abadde mugumu era musaba abeere mugumu abeere mwana Oluganda akatambikana n'akategeera babaana b'amasomero abaana ba international schools n'abenzunguzungu abo ajja bitegeera inshallah. Musabira abeere omwana omulungi atya Allah atya abazadde be omwana omuwulize bakati omwana omuto gwe tutunuulidde era nsaba Allah nsobozese mujjemu abeere nga ddala kifaananyi kya daddi we. Nebaza nnyo abantu bano abambeerera kubanga nafunamu obuzibu nti Sheikh yafa kugamba ne bambi teyamanya nti agenda nange samanya nti yali agenda tetuwetegeka omwana yali mu international school sente zasasula nnyingi yali anatera okuddamu okusoma simanyi wentandikira ne waliwo abantu abajja immediately ne bampa school fees z'omwana era ne bansuubiza nti nga wokyetereeza ojja kugira nebaza nnyo Dr. Semuddu nebaza nnyo Haji Mandela wa City Tires waliwo omugagga wange nate taata wange bambi yatubeererawo nebaza nnyo Haji Sebuufu nebaza nnyo Rema Hamza Haji Senyonga n'abalala kati waliwo bano abantu bazenga batunoonyaako Sheikh yalina emikwano mingi obuvuyo buno bwajjawo abantu batuuka n'okuntya nti bannange oba bananda banajja ti bebigambo bingi byayogerwa bingi naye nebaza nnyo Haji Abdu Yiga Haji Abdu Yiga yabeera nnyo mu nsonga zaffe nga tufunyemu obuzibu ne mu kuziggusa era teyatutiiririra ye muntu yekka amanyi omwana wa Sheikh wasula yatunoonya paka ewa mama wange gye nali najja n'atulabako nga tana yaze London naye nga tannaddeyo yajjako n'emirundi ebiri awakaawo nangamba kangenda nsuleko n'omwana ono n'amutwalako n'atambulako naye n'amunkomezaawo. Nibazanya abantu nga mama Yasmin ali London niye abadde nga checking ku Anwar Hajati Zaria bambi mwebale nnyo nibazanyo Haji Kamira Haji Yasin Mwanyinaze Kabuye Dr. Takuba bananga omulangira Sheikh Chibate Sheikh Mubaji naline document je nali njagala nga yali ninajja ku Supreme Council niba nabantu abanwanisa bali ba approachings omuntu yena okumpa document eyo nibateekayo ebigambo nibateekayo ebigambo nalaba omuntu angamba jangu lero jangu enje jangu jjo nangamba ye kyekigenda maaso kati mba nino omuntu gwennyumiza nangamba tugende mufti yennyini asobola okuyamba namukubira namugamba mpa Hajati njogere naye namumpa ne munya kye nali njagala era na instructinga omuntu oyo nampa document yange bambi nkwebaza nnyo nebaza nnyo Mami Rahim abeera nnyo ne Anwar nebaza nnyo Hajati Farida Kibowa nebaza nnyo ndi mu lecturer e Bugema University abayizi bange nsomesa masters nsomesa y'obusande abayizi bange bambeereddewo nnyo bankubira amasimu they keep on checking on me all the time banange Dr. Olioti abunange Dr. Ngulabye mu ne Dr. tukusabira bambi mbebaza nnyo my students ne my fellow staff ku KCCA nabe Bugema mbebaza nnyo mwe bali kumbeererawo in a special way nebaza nnyo Vivian Kaboyo Julie Bukira mbebaza nnyo okumbeera kozi babadde bagenda an extra mile ne batuka n'okujja ku si ne banonya Anwar Wali nebaza nnyo ne sister wange Shariat akatalekeka buli bubiri butalekeka ekibuuzo kino saagadde bantu bakibuulize mu comment kankiyise wano akasozi k'ekibuli sikalaba mu bintu bino siraba kibuli ate nga Sheikh yali musajja w'amaanyi nnyo ku lusozi ekibuli awo ensi yonna ekimanyi ensi yonna wezi kibuli
Kenzo yabuuzanga government where are you, where is Kibuli eriwa in good faith of course, no offense, mbuuza bubuuza, where is Kibuli mu mbeera eno? Kibuli weeri mpozi twakanotize nti nakunyonyodde nti waliwo meetings ezituula okulaba nga ensonga zino zigonjola zikubirizibwa Kibuli. Yes, that is very good. That is very good. Very good. Nekibuli naye kubiriza ensonga n'abakwano ba Sheikh no bayina meetings zebatuula okulaba nga bambi amaka gaseka tegasaanawo bwe gatyo legacy yetu gireseewo tutya era IBRAH kusuubiza nti I'm going to fight so hard okulaba nga I keep Sheikh's legacy. Nze n'ebintu bimanyi nnyo Sheikh byayagalanga. For example, yayagalanga nnyo orphans. Ya inspiringa okubanga nkola ekibiina bakiyita Muslim Women Foundation. Nenga tubadde tuyamba abantu ab'enjawulo naye kati ngenda kwongera nnyo amaanyi mu baana bano bamulekwa. Era abaana abo twalina bawakalwa kuba nti era mwene embeera bwe baatugoba nabo ne bakola kini bagobwa waka. Naye nja kusigala nga abaana abo mbanoonya. Mbere nga I built his legacy. Ebeerewo nga kikola olw'omwami wange. Manyi bintu byayagalanga. This one is a bit funny, but ngenda kwewerako example. Fe tata waffe yafa, abasajja bagambanga maama waffe, katukuwase tukuze abaana. Nga bakubira mukyala Sara Mukasa, katukuwase tukuze ba IBRAH, katukuwase tukuze ba Hadija, abo tukuze ba Isaac, Abu Bani. Abasajja tebakukubira kuza annual. Choka IBRAH bannange. Atombuza ekibuzo ekisesa. Kakati. Obusiraamu butulagira okutula idda emyezi 4 n'ennaku 4. Idda gibanyonyole ze nasomera mu Christian schools. Idda eba periods ng'omwami we yakafa. Jibe gyotula before you remarry. Naye nga kigendererwa ndowooza ky'emyezi egyo 1 okulaba nti oba omwami teyalekamu lubuto. Kubanga mu busiraamu tekikirizibwa kuwa mukyala ali lubuto. Naye ekyo time erituuka ekiseera ekyo kiriba kituuse nakyo kiribawe but at the moment mbadde sinakirowoozaako. Okay. Bingi, of course, bingi, but newe nange byogera waliwo amawulire agamu agankuba nti ndina lubuto biki naye nga si bituufu bambi buli ekiri eyo mawulire si kituufu kati gonda bano olubuto sina lubuto bingi byogera ne at the moment kandaba omwana ono engeri gye mugusaamu. Waliwo yabadde agamba nti lwaki ensonga zino temuzijja mu mawulire muziremeza mu mawulire. What is your take over that? Nti oluyi luli lulemedde mawulire lwere mulemedde mawulire mwe nabagamba mwenna mulemedde mawulire. What is your take over that? Actually IBRAH wandibadde bawa answer eyo kubanga nze tulina wandabiddeko mu mawulire but what happens buli bajja okukola effujjo bajja n'amawulire kuba bamanyi nti because era nange awo nyini bajja kubuza ani aleeta amawulire gano nga gabeerawo mu budde on spot. Bajja nago. Yes, bajja nago nenze aba media banoonyezza okunkolako interview nagaana. Not until gwe wangambye Hajat kituufu okusirika. Naye ojja kusirika and bajja kusalira omusango. We need to hear your side. Bayinza baba bakozesa okuba nti gwe oli musirise to tarnish your name. Nengamba kale naye nga nze sinza kuteeka bintu by'amawulire. I'm a responsible woman. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo but kantwala omukisa guno okutumira abantu bano wammanga. Njagala kutumira buli muntu alaba ensonga zino n'asaba Allah alungamye. Buli ali eyo across the whole world ng'oli musiraamu, oli mu katuliki, oli mu lokole, oli mu protestanti, oli mu orthodoxy, mu ddiini yo nga buli lw'owulira ensonga za Sheikh Muzaata ne famire ye ng'osaba kimu nti Katonda yamba otereeze famire eyo. Nkutumidde nnyo nsaba Allah akusasule ky'osinga okwagala. Buli asomedduwa eyo n'ogamba nti Allah lungamya famire eyo n'okomaawo n'otayongerako n'otatuulako. Allah nsaba akusasule ky'osinga okwagala. Nentumira abantu ng'ensonga zino muziraba naye nga zaabayinza. Musaba busabe Katonda yabaziyingira. Nammwe mbatumidde muli bangi. Then nenkiikira ensingo abantu abalaba ensonga zino ne muzadilibingamu ne muzeenyigiramu ne mukubaganya ebirowoozo n'okoloti kyemukola kibi. Abali eyo buli akikola okola kibi. Nja kutumira baganda bange abasobodde okubeererawo omuto annual mwenna across the whole world nga sibamenye mannya muli bangi
ali Mawale South Africa Semmambo Kalanda Lugo okola nnyo okulaba nga legacy ya Sheikh sigala waggulu ate nga awummula mirembe awatali kubeera mbeera ya kwogera wano bichi na kudiscussinga mugenzi large upon yourself. Then to my team, Idris Lukwago, large upon yourself, kwagala nnyo muganda wange, Keith Kanabi, Tony Senabulya, Harun Eden Makao ne Hajati Eden Makao kutumiddeko nnyo. Then Tina, large upon yourself, you know yourself, big on yourself. Then njagala kwebaza ba sponsor baffe mwenna abatuteekamu essente okusobozesa programs zino ogenda maaso. Tetujja kubanga tusukawo olunaku olwaleero wabula nga mbaagaliza birungi byerere. Hajja tutukwebaza okubanga ozze wano n'onyumyamuko naffe. IBRAH nakanyabidde katini nebaza nnyo ba ogis ne ba obis bange benasoma nabe camp Muslim banoonyeza nnyo bambeereddewo nnyo cause bamanyi the bond had nekirala kyensaba bannange Sheikh yeetaaga dduwe essaawa eno nze ng'omukyalo omukkiriza nze mmanyi munno waakuvaako seeka abantu bamwagala nnyo emikwano kugamba buli family yalinamu akalandiro oba yajja ku graduation yo oba yajja ku ki tumuweereze dduwa Allah amusonyiwe byamusabako ng'omuntu amwejjana okusinga okwogera bino biri kyekisinga obulungi essaawa zino kyeyeetaaga. Kale tweyanza nnyo tweyanzege tetugenda kubanga tusukkawo wano. IBRAH Mukasa gemanya gange era nga mbagamba nti tujja kwatagana omulundi omulala n'embeera endala wabula nga olwaleero luno twongera okusabira omwoyo gw'omugenzi abooluganda abakona b'emikwano tusaba omwoyo gw'omugenzi Allah agulamuze kisa byonna ebyamusobako ku nsi n'ebyo bye yakola ebirungi abimugemuliremu birungi byereere tusaba busabi Allah yatonda eggulu n'ensi gw'olina amaanyi ago n'obuyinza obwo ffe tetuyina maanyi wabula tukusaba busabi ate bye tuba tusabye n'obiteeka mu nkola. Mbaagaliza kiseera kirungi kyereere budde bulungi bwereere. IBRAH Mukasa gemanya gange nebaza abagoberera emboozi eno n'abagigoberedde okutuuka weetuuse mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.